أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange mwina abebitiibwa ekibuuzo kiri nti abazadde ba Nabbi Mohammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kati nga maama we Amina, taata we Abdallah, kojjaawe Abu Talibi, jjajjaawe Abdul Mutalibi n'abalala baali bakkiriza oba baali bakafiiri ng'abamu bwe bagamba nga tetunaba kukiddamu twagamba ekitabo kyokka ekiri swahihi ye Qur'an inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun fabassa Qur'an era fabagenda ogikuuma. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo wagamba ebitabo ebimu we tusangayo hadis nga nnungi kati nga Sahih Bukhari bihali anwal mubashia tugitwala, we tusangayo hadis ng'ekontagana ne Qur'an ne we baba bagamba nti eri swahihi nenge kontagana ne Qur'an tugireka ne tugenda ne Qur'an y'ekitiibwa ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekitukuvu, kuba bino ebitabo biwandikibwa bantu. Ebitabo ebirala kati nga Sahih Bukhari maybe bihali anwal usul kafi biwandikibwa bantu ba bulijjo. Qur'an Allah yagissa era yagikuuma. Tweyongereyo. Allah subhanahu wa ta'ala wabanga alanya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam agamba nti inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin, mazima twalonda Nabi Adam, Nabi Nuhu n'abantu b'enju ya Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam n'abantu b'enju ya Nabi Ibrahim ne tubasukkulumya ku bantu abalala oba ku mawanga amalala. Ne tukkaanya Nabbi Muhammad ne bajjajjaabe bonna bava mu lulwe lwa Nabi Ibrahim nga bayitira mu Nabi Ismail alayhi salatu wassalam, yabasukkulumya. Wabanga yabasukkulumya ne bajjajja ba Nabi bonna paka ku Nabi Muhammad basukkulumu tebakola mazambi nga we twagamba nti bannabbi tebakola mazambi. Surati Al-Hijr aya 39 paka ku 40. Sheitaani yennyini yewako obujulizi ngenda kubeera nga mbabuza bonna illa ibadaka minhum al-mukhlasin okujjako abakutya. Surati Bakara aya 24 wamala okutikkira amadaala Nabi Ibrahim amadaala agasembayo go bwaimamu amusabantu wa min dhurriyati ne mubanda bangenda kubeera nga obatikkira gana amenja gompadde obwa nabbi no bwaimamu agamba nti la yanaalu ahadi dhalimin, endagaano yange y'okutikkira amayinja ago okulonda n'abasika baabwe tetuuka ku bantu abeeryazaamanya. Okweryazaamanya twagamba nti okweryazaamanya mu surati At-Talaq aya esooka waman yataadda hududa Allah faqad zalama nafsa, buli asukka n'akola ebitakwatagana amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abeera yeeyazaamanyiza. Luqman mirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala baayogera agamba nti dhulmu ekyasinze kubeera ng'okola shirika. Dhurriyatan ba'dhuha min ba'dh wallahu sami'un alim, surati Imran aya 34. Onaavaawo onaddawo Ismail wavaawo ne waddawo abalala bajjajja ba Nabbi bwe batyo paka ku Nabbi Ibrahim paka ku Abdul Muttalib. Ofuna bulungi kilasi ekwatagana n'ebyafaayo eby'obusiraamu oba ekwatagana n'ebyobusiraamu oba Islamic history. Ogenda kusanga nti si buli omu yaliyo mu jahiliya yali mwononefu. Abantu bonna balina amasanamu mu Kaaba okujjako abantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tebalina masanamu mu Kaaba. Basahaba bonna n'abazadde baabwe balina amasanamu mu Kaaba okujjako abantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga Abdul Muttalib, Abu Talib ne taata wa Imamu Ali Abu Talib. Kyovola ba Imamu Ali bamuyita karramallahu wajhahu. Ofuna bulungi ekyenyi kye kiyakaayakana kuba tavunamirako masanamu. Tasobola kubeera nga tavunamirako masanamu ng'abantu abaamukuza baali bavunamira amasanamu, tekikola sense. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, surati Ibrahim aya 40 asaba dduwa rabbi ja'alani muqima salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbalid du'a. Asaba dduwa owa Allah subhanahu wa ta'ala amuteeke mu bantu abayimirizaawo essola
twagamba nti swala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, abayimirizaawo swala nga takola mazambi. Suratu Ankabut aya 45. Wa min dhurriyyati, ne mu baana bange nabo bafuule nga bayimirizaawo eswala ng'era tebakola mazambi. Katonda tukusaba obeere ng'okkiriza dduwa yaffe. Katonda twagamba nti amaduwa gonna agaba nnabbi agaanukula. Suratu Jumu'a aya ey'okubiri, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma. Ffe abalonda oyo nnabbi nga tumugjamu okubeera nga ababuulira obubonero bwaffe, abatukuza abajja ku bifi by'embizzi n'ebirala, ku bukyafu, okubeera nga abatukuza abasomese era abasomesi ne hikima, amagezi amazaale. Twagalawo dduwa ya Nabbi Ibrahim yayanukulwa. Dduwa ya Nabbi yonna eyanukulwa nga ntuufu, era abanga asabye dduwa nti Katonda asaba atukuze abaana be n'abaana be babeera batukuvu n'abantu be bavaamu babeera batukuvu. Funa bulungi muganda wange. Bwe ntyo wensanze ono muganda waffe musunni Imam Jalaluddin Asuyuti awandika ebitabo 9 nga byonna bikkaanya nti abazadde ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Abu Talib kojaawe, taata we Abdallah, Amina ne bajjajjaabe bonna, onfuna bulungi, ne bajjajjaabe bonna okuva ku Abdul Manaf paka ku Kidari ibn Ismail, bonna paka ku Nabbi Adam, bonna baali batuukirivu nga tebavuunamirangako masanamu. Tabakana baffe basunni. Waliwo n'ekitabo ekirala kye bawandiika wano, Sheikh Abdul Hakim muhaddith, ofuna bulungi, Dihalawi agamba nti abazadde ba Nabbi bonna baali batukuvu nga tebakola shiriki. Eno kampeyini etambuzibwa ne hadisi enfu nti abazadde ba Nabbi baali bononefu, bakozi b'amazambi era baali mu muliro, bikkakkanya ekitiibwa kya Nabbi Muhammad. Kineewuunyisa nti tukyantinga nti twagala nnyo Nabbi Muhammad, twagala nnyo Nabbi Muhammad, naye nga tumukkakkanya bwe tutyo. Tubeere nga tufumiitiriza. Aya 500 bigamba tubeere nga tufumiitiriza, tulowooze. Ze zino ezimu ku kampeyini ezikolebwa ba Bani Umayyadis, ba Maawiya ne ba Abu Sufyan, okuwaana abazadde baabwe nti bo baali batuukirivu ne balwanyisa Nabbi Muhammad, nga bwe twagamba nti kuva ddanga balwanyisa Nabbi Muhammad mu ntalo ze Uhud, Badiri ne Maawiya yennyini ng'alwanyisa omusika wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Musifin ne Munaharawaini. Ate nga twagamba nti mani mata walam ya'rif imamu zamani mata mita tajahiliya, wofa nga tumanyi imaamu wobanga omulwanyisizza ofa enfe y'ekijahiliya. Hadisi ntuufu Sahih Bukhari, Sahih Muslim n'ebitabo by'Abaganda ffe abasunni. N'ekyo bano ba Umayyadis ne baleeta kampeyini eyo ey'okuvoola abazadde ba Nabbi, okusukkulumya abazadde baabwe nti abazadde ba Nabbi Muhammad kati nga kojjaawe Abdul Muttalib, kati nga kojjaawe Abu Talib n'abazadde be Abdallah ne Amina nti boononefu era baali mu muliro. Be batandika ba Umayyadis ne biyingira n'ebitabo by'Abaganda baffe abasunni. Ngambye ekitabo kyokka ekiri sahihi ye Qur'an. Nga tweyongerayo, Fatima binti Asad amanyikiddwa omukyala nti yali mukyala mutuukirivu, nga bwe tugambye nti si buli yali mugundi, nti si buli yali mu jahiliya period, ofuna bulungi ekiseera ky'obutamanya nti yali mwononefu. Mulimu abantu nga baali batuukirivu, kati nga Fatima binti Asad mukyala wa Abu Talib, taata wa Imamu Ali alayhi salatu wassalam, yali mutuukirivu nga tasobola kubeera nga awasibwa muntu mwononefu. Nolwekyo Abu Talib yali mutuukirivu. Nga tugenda okubeera nga tweyongera tulabe awo ne tuvaawo bwe tutyo. Kinawuunyisa nti ffe tugamba bulijjo ne tuvoola Nabbi Muhammad nti abazadde be baali boononefu, naye tetusobola gamba nti abazadde ba sahaba fulani, sahaba X, abazadde be baafa nga bashiriku tebasiramukangako. Tuvoola Nabbi naye tetusobola kwogera sahaba kigambo kibi oba abazadde be. Kineewuunyisa, tubeere nga tulowoozaawo baganda bange ab'ebitiibwa. Twagala nnyo basahaba okusinga ne Nabbi. Kyova olaba tuvoola Nabbi nti abazadde be baali boononefu ne tulekawo abazadde b'abasahaba bamu ng'era nabo baali bashiriku. Tubeere nga tukirowoozaako baganda bange ab'ebitiibwa. Sitole ya Abu Talib munzikirize mu budakiika obufunda tubeere nga tugitunuulirako. Mu Sahih Bukhari mulimu hadisi reportingibwa Ali Musayyib agamba nti
Abu Talib yali nga anaatera okufa, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama n'agenda ku buliri bwe yaliko n'asangawo Abu Jahali ne Abdu bun Umayya. Onfuna bulungi. Nabbi Muhammad n'agamba Abu Talib nti okkiriza mu kalima shahadataini. Mbu Abu Talib n'agaana okukkiriza era n'afa bw'atyo nga takkiriza. Twagamba nti waliwo ekigambo ekiyitibwa taqiya, dissimulation, ekkirizibwa. Nga Nabbi we yagikkiriza ku Zaidi nga bamuwambye ne bamugamba nga twogedde ebigambo ebibi ku Nabbi tugenda kukutta, n'ayogera ebigambo ebibi ku Nabbi ng'akweka. Ekituufu tubeere nga tulowoozaawo baganda bange abasiraamu mwenna. Nga tweyongerayo, ono Al-Musayyib n'agamba nti n'olwekyo Abu Talib n'afa nga si musiraamu era nga si mukkiriza. Mu Sahih Bukhari tugambye ekitabo kyokka ekiri authentic ye Quran. Hadith simanyi abamanyi baba bagyegattako, simanyi bameka, tugenda na Quran. Hadith ebanga ekontagana, onfuna bulungi n'amagezi n'ebigambo bya Quran nga bwe tulabye. Tugenda na Quran tulekawo hadith. Era tukubanga tulabye nti waliwo ne hadith endala ezigamba nti abazadde ba Nabbi baali batuukirivu. Bano Basuyuti bitwaye baganda baffe Basunni bagamba nti abazadde ba Nabbi baali batuukirivu ne kojjaawe Abu Talib tebabeerangako bashiriku nga hadith enfu we zigamba. Ono Musayibu nga tukyagenda neno hadith n'agamba nti n'olwekyo yafa Abu Talib nga mushiriku. Wa reporting awatu hadith mu Sahih Bukhari. Tukiddamu tutya nsaba nfune bulungi Al-Musayibu asembayo ku reporting eno hadith. Onfuna bulungi ajja onfuna bulungi after the fall of Mecca. Nga Abu Talib yamala dda okwefiira dda. Ya reporting eno hadith omuntu atalabako na Abu Talib. Kikola sense? Era ne tusanga n'ebitabo by'abaganda baffe Abasunni nga nabo bagamba nti Al-Musayyib hadith ja reporting nfu. Era yali mulabe nnyo owa Nabbi n'abantu b'enjuye. Siratu an-Nabiyyu Shibil Nu'man volume esooka onfuna bulungi page 223 paka 224 egamba nti Al-Musayyib agamba nti Abu Talib yali mukafiri. Agamba nti yakyawa Nabbi Muhammad n'abantu be. Era ekikakasa ebyo ne Imam Ali Zainul Abidin we yafa omuzukulu wa Nabbi, Imamu w'Abashia Ithna Ashara, onfuna bulungi Imamu ow'okuna we yafa teyagendayo okumuziika. Tuyongere maaso bitabo byaganda ffe Basunni. Waliwo aya Imam Bukhari commentary gyakola nti aya eri mu Surati Tauba aya 10:13 nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasobola kubeera nga asabira abashiriki n'owabeera nga muntu we wakumpi. Agamba Imam Bukhari nti eno aya yakka ku lwa Abu Talib n'olwekyo yayogera ku Abu Talib nti Nabbi yayagala omusabira. Onfuna bulungi Katonda nasse eno aya nemugaana. Nsaba onfuna bulungi muganda wange. Eno aya gye bagamba nti yogera ku Abu Talib eka mu mwaka gwa 9 mu mwezi gwa Rajab mu Madina nga Nabbi yamala dda okusenguka. Mugende mukole research. Surati Tauba. Ate nga Abu Talib yafadda nga ne Nabbi tanaba kusenguka n'olwekyo aya yakka nga Abu Talib yafadda n'olwekyo aya tekwatagana ku Abu Talib ekwatagana ku bantu balala. Era ekisinga okulaga mu byo eno aya zezo kuzimuzi aya Khalifa Abubakar zali atwala emeka okusomera abantu. Nabbi Muhammad n'atuma Imam Ali nti genda obimujjeko obyetwalire. Era hadith neruma y'abaganda baffe Basunni negamba nti tyasobola kubeera nga nkiikirira nze Nabbi obanga atula mu ntebe ofuna bulungi okujjako nze Nabbi oba abantu bange omu ku bantu bange. N'atuma Imam Ali n'agitwala n'atwala ezo aya n'asomera abantu. N'olwekyo eno aya gye bagamba nti ekwatagana ku Abu Talib ekwatagana ku bantu balala kuba yakkanga Abu Talib yamala dda okwefiira yakkira Madina ate Abu Talib yefiira dda e Mecca. Tweyongereyo nsanze Fakhraz omu ku bawandiika zitafasiri nga nyingi ebitabo bingi tafsir kati nga tafsir al-Kabir amanyikiddwa wa kitiibwa mu volume 25 Fakhraz volume 25 page ya 3. Fakhraz yenyini yewaako obujulizi agamba nti aya eri mu Surati-Lectures aya 5:6 ofuna bulungi tekwatagana
ku Abu Talibi nti yali mujeemu. Agamba nti okuwandiikawo ebyo ebigambo teyawandiikawo ebyo ebigambo ku ndaba ye, wabula yawandiikawo ku kulaba ku basikolazi abalala. Naye n'agamba nti kamale gawandiika nti yali mwononefu. Ye kenyini yeewako obujulizi nti naye tekisoboka Abu Talibi kubeera mwononefu. Kitabo ky'Abaganda baffe Basuni Tafsir Al-Kabir volume 25 page ya 3. Bino byonna bireetebwa mu Busiraamu Umayyad singa wengambye okukkakanya ekitiibwa kya Nabbi Mohammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'abantu be, okusitula ba Yazid, okusitula ba Muawiya abatta abantu b'enju ya Nabbi Mohammad kati nga Yazid watta Imamu Hussein, bagambe nti Yazid yali mulongoofu, abazadde ba Nabbi baali boononefu. Tubeere nga tusoma history. Surat Al-A'raf aya 17 fakususul qasasa la'allahum yatafakkarun. Tusome ebyafaayo tubeere nga tusobola okufumiitiriza. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala afunye guno omusomo beere nga ogusharingira munno. Obeera n'ekibuuzo ku address eza wansi osobola okubeera ng'obuuza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.